corporate ku mulundi guno akunga abayimbi mulekerawo the corporate issue rising only when someone dies nemulio kamutegeera anti corporate is so necessary. I know, right. Guys, rise and defend what is your right. Okitegera abayimbi bangi nnyo abalala ababadde era ekiro era buli omu nanga alina obubaka bwe yayiwaddeyo ndowooza nabyo katubibalage tuke tusumulule emboozi endala. Bannange mwe bali kujjanjaba Lagu buli omu alina kyakoze we balinyiwe bali ddala naye Mukama bw'ati bwagezi ate ekyo tekikyuka kuggo nange bwe kigenda okubeera kitalo nnyo kitalo ddala. Eve abadde mukwano gwaffe abadde muganda waffe mu mbeera zonna ez'enjawulo nga tukolagana bulungi naye nga tulina mutawaana naye naye tusaaliddwa nnyo olw'okuviirwako Evelyn Lagu abadde mukwano gwa buli omu. So bannange tetuyinza okumusabira ekisinga kwe Katonda okumuwa ekiwummulo eky'emirembe. Gummula mirembe Eve, tukwagala nnyo. Kwagaliza ekiwummulo eky'emirembe manyi oli mu mikono gya Yesu Kristo. Tubadde nga tugabana ennyiriri ne tusaba ne tusinza Mukama Katonda waffe ffenna lyekkubo naye nze nkimanyi tujja kuddamu nkulabe in the name of Jesus. Kitalo nnyo kitalo ddala ekyamuyimbi munnaffe Evelyn Lagu kitalo no ddala era ngaffe abayimbi tulumwa timu fraternity yaffe omwaka guno tegunnagwako naye bannaffe bakola ki batugendako so tulina naffe okwebereramu n'okwebereramu bayimbi bannaffe era abayimbi mwenna abali wano saba mubakubireko ku bugala abayimbi abazeeko wano. Kizibu nnyo obutayongobera oba butakabira Evelyn kubanga Evelyn ye muntu abadde ayagala buli omu. Evelyn ensinga ekunyize obange eri ku side eringa ng'etakkiriziganya naawe Evelyn abadde ng'abeerawo. Buli bwe ntuulira mu message bwange ne Evelyn essaawa zino ne bwe mba ngamba bannange kangume nti Evelyn abadde tayagala tumwere nga tukaaba ku lulwe era ng'akugumya n'agamba nze sigenda kufa naye ne bwe nnaba nfudde bambi temukaaba abadde musanyufu nagumye naye nga mwebale nnyo kumujjanjaba addwako mukwano gw'abangi era nja mmujjukiranga Eva. And I know the world will miss you, Eva. Tetujja kudda wano ate tusanyukire busanyukizi gavumenti nga sisita waffe atutte ebbanga nga mulwadde naye ng'ate alina kkubira omulwadde ate yalina okukola kampeyini enoonya ssente. Hilderman enkya ŋŋenda mu ddwaliro Kayemba Solo muganda wange enkya ŋŋenda mu ddwaliro maani tetulina kutuuka ku mbeera eyo nga mazima alina kubeera nga awummudde naye nga kimwetaagisa ate okgenda ku kawashi mukazi wattu abeeraawo ng'ate tumulaba alina okuba nga awummudde nga basanyuka busanyusi mbu yazze ku kawashi. We don't need kawashes, we need services zituuke ku muntu oyo zunguli atali Evelyn Lagu. Naye essaawa eno mutabani we simanyi oba asobola okukolekitinga essente mu nnyimba za maama we n'ayimirizaawo bw'abanga maama teyateekako kikomera ku nnyumba ye n'ateekako ekikomera maama abeereeyo gy'agenda okuwummulira nga yeesiimye. Because copyright nayo gavumenti eringa etamanyi nti tukyetaaga. Mwana tulina gavumenti kika kyeno etamanyi nti industry gye bayita entertainment yeebezezaawo America. Etamanyi nti industry gye bayita entertainment erimirizaawo Nigeria. Ffenna abakungu bazze kujja mu kiro kya leero. Okay. Naye byaddala I think you need to, government to request mu addressing ensonga ate namwe abayimbi kyanaku nnyo nti corporate eno omuntu aliko gyogerako ng'omuntu afudde oli naafananga no corporate ate you need to stand, you don't need to, you need to temuyina ku treatinga kirwadde you need to
bachita treat the cause of it right the cause not the symptoms okitegedde nemwesi don't wait until somebody is ali mumbeera eno nemulyoka mwogera nemulyoka mujjukira okubanga ate mugamba bane iwe tunaffe we tunagenda osooka kujjukira we nabeera nze I know right because everyone is going to get there but Hilderman ayogedde ensonga bwafa kati mutabani we ayina capacity efuna mu nnyimba ze kuba ennyimba zo zigenda sigala ziyimba so you need to come together tutera nnyo okugenda ku federation eri kenzo ne tukubuuza federation mutugamba corporate muyimiridde ku ki how are you implementing Alachala bagezaako okuba nti ate bavuddeyo bazirwanirira ate bo bokka beerwana bokka so ku nsonga ze zimu twaguddeko ku pre-markadation juxta ne tumubuuza mu mutima ki ekitambula maaso yemboozi gye tugenda okuddako watse tukole ku nsimbi z'abakama baffe tukomawo ne prima tunnyonnyolo amapenzi ge right now gatambula gatya n'ebirala bingi ku program Kawunye mu 360